Grenade n'ongamba Maggie mbadde njagala nkubuulire ekyama naye tokyogeranga. Wakwata ekifaananyi eky'emmotoka y'omugenzi AK-47 taata w'abaana bange. May his soul rest in peace. N'okimpeereza. N'ombuuza do you still remember this car? Ne nkugamba emmotoka eyo njijjukira. That was Emma's car. Ne mbuuza bambi oba ani agivuga? Mu screenshot eya message eyo. Grenade n'onkubira essimu n'ongamba Maggie kankubuulire taata w'abaana bo yafa almost mu myaka gyange. Ne mukugamba ye kituufu. N'ongamba naye naawe toyagala kufa nga Emma bwe yafa. Ne nkubuuza lwaki. N'ongamba Maggie mu ttiimu no sleep gyendi ndi ku maggwa. N'ongamba Maggie kankubuulire ebyama bibiri Jeff Kiwa byakola. Jeff Kiwa andye ebisiyaga. Grenade ne kugamba ekyo sikiwulirangako ku Jeff. N'ongamba Maggie Jeff Kiwa mu kufa kwa taata w'abaana bo akumanyi nnyo era yanzibirako ebyama ebisinga era ye yaliwo ne ku deja vu nga ekaafa. Grenade ekyo ekintu kyankuba wala ojjukira nti nali nkugambye ngenda ku mulimu era saakola olunaku olwo. Omutwe gwanzunga nasiiba ewaka n'ensiiba ennaku 2 nga bwe nsaba Katonda. Kyalo oyo bambi alabye ebizibu bingi nnyo mu laavu. Awadde ne laavu yaddala nno ayagadde abantu bangi. N'abantu bayagadde bonna bali abantu tebategereka. Tuogamba nti Rabadaba yagenda n'alipootinga Naalungu ne bamudipootinga. Ye Rabadaba n'asigalawo. Aho beera question mark. Fenna yekkubo oba oyagala oba toyagala oba oli mugagga oba tuli mugagga oba oli mulema oba olina ekitiibwa ekyenkanawa ojja kufa. Muzeeyi ojja kufa. Byokoze mbulamu bigenda okudefininga kikyoleka mu mitima gy'abantu. Olekamu ekko bijja kubeera kko. Babuuzaako mwena bakyekumire ku media omuweereza wa Muzeeyi Masembe. Nsooka okusaasira baganda bange mwenna abaafunye obuzibu. Nsaba Allah abagumye. Nsaba Allah abamalire. Nongera okusaasira abaafiiriddwako. Bonna sigenda kusosola. Buli kisi family yafiiriddwako omuntu we. Nsaba Allah abagumye. Nsaba Allah abagaziza kabuli zammwe. Nsaba Allah abasonyiwe ebyabasobako. Sigenda kumenya amannya g'abantu kuba tufiiriddwa guno omwezi abantu bangi. Nyongera okuyozaweza buli kisa atuuse ku makula. Nsaba Allah akuweemu ekirungi. Baganda bange mwenna abali eyo tetwerwanisa. Tukole ekintu buli gy'oli. Kola ekintu. Kiki? Ndi ku intro. Onyanya mu mundu. Buli kisi alina kyakola. Kirizagaana togenda kikolanga munno. Duniya eno etumala buli muntu Allah yamuwandiikako riziki ye. Tolwanisa riziki ya muntu. Toyogerera muntu bigambo. Mulekerawo okwana bakazi b'abannammwe. Mulekerawo okuba bannammwe ebikono. Nzize ne DJ Jacob omutuuze kyamaani w'ebunnamwaya eyavaako mashallah Allah watu weyagera. Siba ku ekyo tokivaako. Kyenjogedde kibi. Kya kisiru. Kale gwe babba akalulu. Era siba ku ekyo. Ogamba otakyeya. Tekyalina makulu sina ttabu kyekiro. Bitambula bitya? Yabula binsi. Ensonga giraba otya? Ensonga mulimu abantu ambu olina okulaba n'abantu talina okulaba. Waliwo omuntu yampadde obubaka mbukwe. Yaganekera kubeera omusiru. Ekyo kyetagisa kutwala kusomera ajja bagera kusondera oddeyo osome. Musiraamu munno. Nyongera okwebaza musiraamu munnange message yo nagifunye audio nagiwulidde. Naye tatwogera ku bingi. Owaayi. Kyemusaba nawulidde mashallah akomawo guno omwezi. Ate mu nsi eyo gyali wali essimu yennu. Wali essimu origino. Nyongera okumutegeeza banziba. Nina omuntu gwe nawa ssente nansindikira fake. Kati mbadde nsaba mukadde wange, maama wange, kuba simanyi emyaka gy'alina. Ayinza okuba maama wange, ayinza okuba tuli mu AGM, kitegeeza aba sister wange,
ayinza okuba musingako emyaka kitegeeza mbaba abawe. Ate ekirungi kyasinze okwonyagaza musiraamu munnange ali musirimu akulu muslim. Maama woba okomawo nsaba okomewo n'essimu. Ndozo obulidde. Obubaka onaawe muwa? Kwali guno ku programu. Tonkuba ekikono. Bamita Sela so akukuba kikono. Bamita Sela. Eyangambye abeera ne famire ye nga batuddewo balaba. Nga balaba ye. Maama n'okunokosa obusiru. Sirina ssimu. Omuntu gwe nawa ssente zange yanziba. Kati maama woba okomawo mbadde nsaba ondeetereyo essimu. Nze sirina lugezi ategedde. Anti nga nzi tugere tuteka mu bintu bijja kwonoona. Anti mulimu abamu abagamba njagala kikawo ekiti. Simanyi njagala ng'ekola. Akolesa iPhone. Nze kankusabira iPhone because byokwata bya gundi. Naye tusubize tunakuwa iPhone n'okyusa mu ntegeera. Mashallah sitegeera. Sitegeera. Ne kata swano gisindika. Wakati ebintu byakyuka. Ayinza okuba akomawo komawo. Ayinza okuba ku byagundi bagita batya? Byaji. Ebola. Amanyi bana Uganda. Ayinza olwawo kata swano gisindika. Bana Uganda bamaze batekamu blacklistings. Tuli ku red. Baraniko okujjusa waki kale twayogera lwaki kale twakola kino waki kale ngati bintu bikyakola makulu. Batumyosiza kati okufuluma ogenda lutalo n'okujja eno ng'omuntu ava mu America oba Canada mu nsi ez'amaanyi ezo bakugamba ogendayo bakuteka mu karantine omwezi mulamba kubanga ogenda kusuubula China mwezi mulamba oli mu bano abantu aba Uganda bano bali bagala kuyisawo byabwe n'ebyabwe byagaana kati byatufukidde problem. Maama esunda gisindike n'abatunda bubi ensi yaffe by the way mulimu abantu nga batunda bubi ensi yaffe n'ensi yaffe bagitunda bubi ebuzibu bakizimba kuva dda kati simanyi bakinakyuka ekibadde bwekito omanyi kati labayo nawudde abantu banenya Nuupu nti Nuupu abantu ba Nuupu be bali mu kutunda ensi obubi biki tusakira macha kungamba nti okutta omuntu aleme kulikodinga byokola ekitegeera ebintu byonna bitrendinga birimu security organs ezenjawulo katulina forces nyingi nnyo ezitwalira amateeka mu ng'ezaagala oli wabanga alinayo afande asomufunira drone najja nakuteekako embeera ekituufu okitegeera so kwegamba nange waliwo SFC anoonya addira muhoozi nti nagenda omanyiza njogera nnyo n'amazima oyogera ku muhoozi nayogera nti SFC yakola yatwala box ez'obululu kituufu kati akunoonyeza ki kati ono omukazi ali eno mukazi we kati ensonyi yazifuula obusungu nagamba mukazi oyo ngenda mukolako gwe Katonda muganda wange naamini yaliwo wakabi naye atuuka ekiseera naggwako naamini yaliko wakabi ase kolima byaddala amini yaliko wakabi kituufu naye atuuka ekiseera nakola ki leero gwafuga tomorrow it can be another person nga yakuvuga olwaleero gwalina sente tomorrow enkesa okuggwako olwaleero olina obulamu tomorrow it can be a dead person kituufu so toteekako nnyo abantu embeera n'olowooza nti olina obuyinja ojagenda ng'olinyirira abantu nedda ssebo ekyakuwesa amayinja ago because wakolera ensi yaffe alina ekyambalo kyoyambadde kya Uganda si kikyo kati ekimunyeeza gwe kugamba SFC yatwala box yazitwala n'obujulizi bwe bulinga ezitwala oba owayiriza anti kati omukazi oyo mwana bintu biri awo tebitegereka naye katusabe Mukama Katonda atuyamba tuwa abakulembeze abalina ensonyi ku mutima abalina ensonyi ku mutima ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda bibi balamu wakolaga ebintu bikolebwa okwate kunogera Mukama Katonda tuli kukiwani wadde no politics ogera Mukama Katonda tuli kukikuwani by the end of the day that's life tuli mu red okuva ate mu red kijja kutwala ebbanga okuva mu red kijja kutwala ebbanga omwaka gusobola okuggwako gwokka myaka 2 kati abagezi balina okuvayo bagamba nti covid yaweddewo balina okudda ku drawing board n'abanuupu naye tutulize bubi ensi yaffe ninga leko kye tulina okukola kyekyo ffenna tetugenda kujjamu tetugenda kupiininga muntu
abali mu bukulembeze banyigiriza abatalina mmundu. Kati abatalina mmundu kyokka kye balina okukola kyekimu kyokka kujjayo kamera kulikodinga bibiri miki biri mu nsi. Saagala ogambe nti okusirika tulina kusirika busiisi nedda. Mulimu ebintu ebikolebwa nga kaka tubiswaza. Gwe tuna akatalo kagera okuddako akaba chairman. Eno waffe ne babatiisiza agira ku kadi ya Nuupu tugala kweta drone tukabbe ng'olaba. Who does that? Who does that? Government. Si government. By individuals. Yenga olwokuba inayo obusimu obwenjawulo. By individual. Onosonyiwa siri musosoze mawanga. Naye mulimu abantu abakulidde mu Uganda muno ng'Abanyarwanda. Bayingidde obukulembeze bwa Uganda bayina omutima omubi. Nkubulya kino ze sisosola mawanga. Mulimu abakulembeze abali mu NRM ng'Abanyarwanda. Bino mbikubuulira ng'Abanyarwanda bayina omutima omubi. Ebigaba bino bye muwulira si bya management ya media. Byange nze abyogedde. Jacob Omutuuze. N'obukokafu mbuyina. Nga bayina omutima omubi. Si Banyankole, si Bahima, si Bakiga, naye bali awo mwe bali omwo bayina omutima omubi. Nkofuna. Naye ffe tubaga nti kimuwange ekyatuukewo muwaga muntu kijje mu Uganda. Katonda kyatuwaga tekijja kujja. Tusabire ensi yaffe Uganda. Kyonna gisabira. Tulimana gisabira. Naye Katonda ali munyiivu. Nagaa guno omwaka oba ogujja. Katonda alina okusalirawo Uganda era mu bubi oba mu bulungi. Nze ekitabo kye nzikiririzaamu mulimu ebyawandiikiddwemu ebigamba mbu mmwe abantu embeera zammwe n'omukulembeze waato gwabawa kati sooka twekube mu ttooki effe tweyisa tutya nga ffe bebakulembera. Ekitabo kyo kituufu because ebimu ku bintu byaleetera Moses obutayingira nsi nsuubizi kugayaalira abantu Katonda byamukwasa. Omusumba obubi asumba bubi endiga ze. Kituufu. Moses bamugamba ajja abaana mu Misiri batwale mu nsi ensuubizi. Yakola ebintu bingi nnyo ebivoola Katonda nga amutunuulidde waata amusiriikirira namugaa genda okuba ejjinja ebintu weegiti nina akubako gy'ayagala. N'asusaamu. N'atuuka abantu nga basinza bibumbe nga Katonda baamuvaako dda. Nkufuna. Kwegamba Mbwe badde kyewuluguma. Ewuluguma. Soko jjeko gundi genda jje kubiri. Baba enda kwa corporate. Takuba kuba corporate. Gira. Baba enda kwa corporate. Ejumwa kintu mbulidde kipya. Enyumba z'abantu bazipositinga takuba. Ani akuba corporate nnyo. Ani akuba corporate. Bebe cool. Ayinako ennyimba ezimu zakubeera corporate. Zakuba si zonna. Ate Mesa akuba corporate. N'okuguba mutima mubi. Naye akuba buba bukopi. Mesa kyakuba ku gundi. Kuki? Kushonga woraba ng'ategese Serena. Era still guba mutima mubi. Naye woba omusanga aperforminga kale oba ku kivulu kya Amini yategese ekivulu n'aperformanga awutakuba strike. Blood. Guba mutima mubi. Naye Mesa kyonge wira point ye. Akugamba project eno eya show nga gyagenda okukola ateekamu sente nnyingi. Blood. Teri kintu kisinga kubeera kikolera muyimbi ng'ekintu omuntu nga kintu kimutunda. Yes. Ateekamu sente nnyingi. Naye bwe tumagomba bulamu bw'abasajja aba Diamond Platinum. Serena ya mitwalo 25 ya milioni 25. Kati mbadde nekibakubwa tewegomba bulamu bwa Diamond Platinum. Nze abayimbi tebegomba bulamu bwa Diamond Platinum. Simanyi ka Diamond Platinum mulimu abantu abamu mu Uganda batakuba corporate. Ng'amanyi abantu kasita bapostinga ekintu kyabwe baba mu promotinga mu Uganda. Bugaye Diamond Platinum mu musiru. Diamond Platinum zonna zenda. Bagenda kujja bakavalinge tweet sheeting. Batwaleko nange ntwaleko. Niyo ganda omuntu ataddeyo gundi nga weera atino mukuba strike. That is bad. It is bad. Atenga gwofunamu ennyo. Wogamba share percentage esinga egenda okumuyimba. It's okay. Nganena awadde obudde n'oyimirira n'okwata olina kofunayo. Ekituufu. Ate nga yeekagasa ate yasinga n'okukifunamu ennyo. Gwe buli omu postinga Mesa kyasinga okufunamu.
sigwa singa okufunamu ye yagamba ekivuyo kye nga olayo ebinene just naye womusanga ng'ayimba Chameleone ategesi ajja kujja ayimbe live band posting just embeera kikyebaza ngoma wamulabye mweyanza ngoma bambi kyeyakoze batono abayimbi abatakikola ku Kyami Media kiki kyenkugamba kati yavuddeko ki tewali yafunyemu ate yanebazizza kubeera n'ekifaananyi ekirungi kuba nayogedde naye 21 tugenda ku Serena kwagira mama wange Irene Namatovu mugende mumuwagire because omukyalo ono alina omutima omulungi ate ayambe industry ya Uganda ate amakinze kushuwa nti naleta ebitone ebipya kubuuza n'abayimbi nga bataana kati abuuli kiri mu kwogera nali masibira abakazi mwana ono bannange abakazi bakumana mu jingiwu nga 21 tugenda tumuwagire omanyi Irene Namatovu yakwetera Basasha Brighton Aida Muggo Grace Kani Betty Namukasa n'abalala so tugenda tumuwagire because omutima gwe mulungi ate siwambwa ate tali selfish okuyingira emitwalo 15 etebo ya milioni 3 ne alebad esaawa zino mitwalo 10 ng'ogenda bwetunaaveeyo nga tujja Grace Nakimera mugwomwenda nga 11 naye price yemu 15 emmeezi ya milioni 3 sooka ojjemu leka buyingire ngenda kukuba obubwo buyingidde mpaaka ggo kange Grace yali atya Grace muki Nakimera mundongo kiri kita Grace Nakimera ajja kikwasaganya just bakwata talina tiimu y'amaanyi naye ajja kikwasaganya manyi waliwo audience ye eri eyo mulinzi okumulaba ajja kikwasaganya nkufuna tutandikire ndowooza nani nsooka okusaasirako famire ya Naalongo yatuvudde ku maaso olunaku lwabadde lwa Mande ssaawa nga 7:8 Allah yabadde amaze omujjulula wetutunuulira Cheya obulamu bwa Naalongo bwabadde alimu Naalongo yali yazaala mu Eke n'agenda n'afumbirwa essaawa zino nga tebayogera mbu Naalongo wa Rabadaba oba mukyala wa Rabadaba yafudde lwaki bagamba yali mukyala wa AK47 yafudde I think gundi Rabadaba tamuzaala nga mumwana ekireeta omuntu kubanga atava mu bulamu bwe ye muntu ng'omuyinamu abaana omuntu oba omuyinamu abaana tomuyitamu buyisiboota omuntu gwozaddemu omwana muba mubonizi nga tagala kuva mu bulamu bwe kyova nti AK47 omugenzi wamaanyi nnyo kuba ex ba Naalongo Eke yafa yes wamaanyi nnyo era mu bulamu bwakyalimu essaawa zino omuntu omufu asinga abaliwo abalamu ate amuyinamu abaana balongo 2 yamufula Naalongo kati omuntu Naalongo ne Ssaalongo kiba kizibu ate mukyalo oyo bambi alabye ebizibu bingi nnyo mu laavu awadde ne laavu yaddala nno ayagadde abantu bangi n'abantu bayagadde bonna bali abantu tebategereka omanyi New York yagenda ayimba akayima mukyala w'abayimbi n'akwatamu manyi mulimu abayimbi mulimu abakyala betumanyi nga bo bakyala b'abayimbi nga wava kwono adda kwoli nga ye atambulira mu bayimbi ng'atambulira mu bayimbi ayagala bayimbi ye obulamu bubwe kudetinga bayimbi kuwulira nti omuyimbi gundi yamuzaddemu amu industry babaddemu ne mu America gye bali bawubulya ba Kim Kardashian abo ye bo babeera mu bagala ba star bo bagala ba star naye Mukama Katonda amuwummuza emirembe era omwoyo agusonye byonna byagusobako kyannaku nti yafiiridde mu mbeera ey'olusaagiriro yabadde yakabana na posting ekifaananyi by the ey'olusaagiriro nti mu Uganda mwe tulina ekizibu twejjanjaba nnyo obulimu wakati n'omuntu eno ogenda kifuna
panado ba action n'omira naye ng'omutwe ebimu ku bintu ebikulabira nti omubiri gwo gulina ekizibu. Ogwa edex oba n'ogwa action ne gusirika kiri ekirwadde kigudetectinze kisigalamu munda. Ate mukyala bwe abadde wandwadde bebakyala be bantu basikosebuzi okitegeera naye Katonda amuwumuza emirembe era musonyiwe ebyamusobako. Nalongoza temujjukirako kadde ku TikTok yakola era ayogera ku gundi bamwitaani ani ono uza onjagazaaki taata w'abaana bo yafa almost uza onjagazaaki Bruned n'oŋŋamba Maggie mbadde njagala nkubuulire ekyama naye tokyogeranga. Wakwata ekifaananyi eky'emmotoka y'omugenzi AK-47 taata w'abaana bange, may his soul rest in peace, n'okimpeereza n'ombuuza do you still remember this car? Ne nkugamba emmotoka eyo njijjukira, that was Emma's car. Ne mbuuza bambi oba ani agivuga mu screenshot eya message eyo. Grenade n'onkubira essimu n'oŋŋamba Maggie kankubuulire taata w'abaana bo yafa almost mu myaka gyange. Ne mukugamba ye kituufu n'oŋŋamba naye naawe toyagala kufa nga Emma bwe yafa. Ne nkubuuza lwaki? N'oŋŋamba Maggie mu ttiimu no sleep gyendi ndi ku maggwa. N'oŋŋamba Maggie kankubuulire ebyama bibiri Jeff Kiwa byakola. Jeff Kiwa andya ebisiyaga. Grenade ne kugamba ekyo sikiwulirangako ku Jeff. N'oŋŋamba Maggie Jeff Kiwa mu kufa kwa taata w'abaana bo akumanyi nnyo era yanzibirako ebyama ebisinga era ye yaliwo ne ku deja vu nga ekaafa. Grenade ekyo ekintu kyankuba wala ojjukira nti nali nkugambye ngenda ku mulimu era saakola olunaku olwo. Omutwe gwanzunga nasiiba ewaka n'ensiiba ennaku 2 nga bwe nsaba Katonda. Ne nkugamba oyagala nkuyambe ki? N'oŋŋamba Maggie njagala kuva mu ttiimu no sleep naye njagala kuvaayo ng'abantu sebakitutte bubi. Ne nkugamba oyagala nkuyambe ki era nenziramu ne nkikubuuza. Grenade nonneegayirira ntandika okuteeka mu music wo ssente nkukolere nga manager wo. Ne nkugamba efu anaakiwulira atya nti nze kutta omuyimbi abadde mu ttiimu no sleep nga mukwata muteekamu ssente. Kyenava nfuna omusajja wano gwe bayita Timo ku London. Ne mugamba akole nga manager nze mbeere behind everything. Nze nfinansinge nga Timo yali kifaananyi nga saagala era kubeera mu ntalo z'e Uganda. Grenade nakuyamba ng'omaze okumbulira ebintu ebyo byonna nafukamiranga ku mavivi gange ne nkusabira era ojjukira bulungi nnyo era ne audio no zanzina nakugamba nga ndi Naalongo kankusabire omukisa ensi ekumanye music wakyuke otambule amawanga era nakusanga mu bulamu bwo tolina gye wali otravelinzeeko. Ne nkugamba ojja kutambula amawanga naye ne kinsigala ku mutima. Grenade time neetuuka ne nkugamba nina okujja Uganda tufune lawyer. Nina mukwano gwange lawyer nali nkusindikayo w'omukyalo oyo n'ogaana ne ngamba nja kujja wiiki emu tufune lawyer tukusayiningise endagaano tukusayiningise contract. Weebuzaabuza nnyo ekyo ne tukireka ne tugamba nti Timo engeri gy'ataaliwo ne ngamba Timo engeri gy'ajja mu November tujja musayiningisa mu November oba tujja musanga Uganda mu December. Grenade tubadde ne group chat ya management nga gwe omuyimbi tukumanaginga tutya ennyimba nga mulimu brand promoter gwe mbadde nsasula every now and then. Mulimu aba video era bwe najja Uganda nakolera video 2 gye wakola eya MN n'endala gy'otannafulumya gy'ogenda ofulumya ng'oli ne ono omulenzi w'e Sweden mwerabidde ono Ricky Man. Grenade nga owulira
era n'ensi ewulire, era njagala ensi emanye olwaleero mulekerawo okubeera nga muntyobola buli ssaawa, kuba ndi mukazi mukulu, nina obuvunaanyizibwa, nina abaana, imeji y'abaana bange, imeji y'abantu ne famire, lwakukwatibwa abantu nga mukisa. Grenade tewava ku kya Jeff Kiwanuka, sikanda endala nejja yali ya SK Mbuga. Twali tutudde nga management turaninga ebya music ne bagamba SK bamutadde, wakaabirawo n'ongamba ogenda kukola otya, n'ongamba engeri Magi abantu bano gye bakutyamu tukozese ggwe, ne nkugamba Grenade toteekayo bintu ebyo binaatuuka paka wa. Grenade wagenda ku Snapchat yo siku yange sinze nakutimba, era abantu baba bajjukira nnyo mu mitwe gyabwe, wagenda n'otimba ekifaananyi kyange n'ogamba this is my love, this is my world, my life. Ogenza ontimba nnyo nnyo, abantu tebategeera nsonga ki eyali behind this. Grenade nakubuuza ddala wayagalanga Vivian mukyala wa Mbuga n'ombuulira, kuba ebiseera ebyo twali twafukira ddala ab'omukwano, n'oŋŋamba Magi nagendanga mu maka ga SK Mbuga ne neebaka ne mukyala we, ne mukyala wa SK Mbuga yajjanga ewange w'empangisa n'ensulangayo, era banneiba bonna ab'oku apartment zo bakimanyi. Wakwatanga emmotoka za SK Mbuga waataali ng'omwevugiramu ne Vivian nga gw'ovuga ze videos abantu ze baali batambuza gye mwali nze saaliyo, nenkufiiririra ng'omuntu ow'ekisa omuzadde Grenade, nenkufiiririra nenkavaringa ng'otidde nti SK Mbuga ajja kujja n'obusungu. Ekyo kyali kyakagwawo, nzize onsinaapinze ntuuse Uganda mu bbaala, oŋŋambye bajeefu baabo bantaddeko empalana, tebazanya musiki wange, olabye ebintu by'ensi eno, nyimiridde mu bbaala naawe taata w'abaana bo yafa. So zizimu ku ssaga Nnaalungo zaabaddemu, zibadde nnyo z'abasajja. Lwaki kati nti amanyi tugana nnyo ne tukola ebintu, buli okola ekintu ku social media kuno ki-reflectinga ng'ovudde mulamu bw'ensi kikomawo. Bw'oba akola ekintu ekibi ku social media kikomawo, bw'oba akola ekintu ekirungi kikomawo. So Nnaalungo nga ye abadde alina omutima ogwagala n'okukyusa obulamu bw'abantu, naye abantu bonna bonna bagezezaako okukyusa, bamuliddemu oluka okuviira ddala edda besajja kwogera noonya Rabadabba nayini namba ya Rabadabba njaga mubuuza biboogera bituufu. Yaripootinga Nnaalungo yamulipootinga newamudipootinga because Rabadabba era naye y'omu ku bantu bemmanyi abalina omutima omulungi, simanyi beevuga, abalina omutima omulungi nga si wambwa wakanga ensi omuntu omulabira walala oba omulowooza omujajinga olowooza nti yeepanka Rabadabba kaali kasomye ati simanyi kikyatuukawo kubanga eggulu kati eri mu kutambula etambulira ku Rabadabba ate yasigaddewo omulamu. Nti ogamba nti Rabadabba yagenda n'alipootinga Nnaalungo ne bamudipootinga ye Rabadabba n'asigalawo, aho obeera question mark zisitategeera kuba ono yafunira ono empapula sikitegeera ate Rabadabba ensobi ye ate asirise naye kyatamanyi kino kyasirikidde kirimu repetition ye. Ate oyinza okugamba asirise teyejjusa ku muntu wa bulijjo noba ng'olya ku image ng'olyako kuyimba tosobola kusirika. Muwamu ebintu ebimu yataddeyo posti yagambe when I heard that you have left this world and gone to the next I was ngantidde. I did not want to believe it but I have accepted. Allah yagera so sad. I know you can't read this but may you have a peaceful rest just like any other we had
a few differences here and there, but above all, we most definitely had some good times. My dear friend, you have gone too soon. We had a small chat a couple of weeks ago, and you sounded just fine. Farewell, my friend. Umula mirembe munange labadaba. Achagera. Ya posting. Kati wentunya statement ya labadaba. Ya posting ze kumacha. Ngagamba nti mukadda mu wiki ewedde. Mukubora. Wiki ewedde. Abla njagala kwogera muko naawe simanyi oba oli available. Wiki ewedde. Bayogera ko naye. Ate media byekuba sibite yera garabadaba is problem. Labadaba nti yaleta omukazi okukola ki okujja mu Uganda okumudipotinga n'abeera mu depression biki sikitegeera ekyo naye tujja kifinding out gye bujja mu maaso naye nga Katonda amumuze mirembe abadde mpagi y'amaanyi mu bayimbi abato. Mwayi muntu okukwata miliyoni ezukka mu 2 n'azikuteekamu ng'omuyimbi tekiba kyangu. So wowulidde conversation ya Grenade official naye yali ayagalako Naalongo. By then nga baakawukana oba ne Rabadaba. Ne Rabadaba ne Eke. Rabadaba. Ne Rabadaba. Ne Eke. Kuba otunulira oluyimba lwagamba luyimba ne Eke amaze okufa then Rabadaba nayo kaddakaawo. Abadde alina omuntu era gwa datinga era nga muyimbira still. Bakwera kati byogerako tebina makulu naye Mukama Katonda amumuze mirembe. Fenna yekkubo oba oyagala oba toyagala oba oli mugagga oba tuli mugagga oba oli mulema oba olina ekitiibwa ekyenkanawa ojja kufa. Muzeeyi ojja kufa. Byokoze mu bulamu bigenda okudefininga kikyoleka mu mitima gy'abantu. Bwolekamu ekko bijja kubeera kko. Okitegeera. Bwolekamu essanyu abantu sityo bajja kusibula na ssanyu. That is a part of life. If bwobanga ddala oli wiringi okuleka ekko mu mitima gy'abantu tojja funa omuntu ajjaga wumula mirembe. Omwaka gamba ku ka rest in peace kanyukuta ntini ne kamininga ky'amaanyi nnyo nga tokyasobola kuvaamu kigambo because bw'ofudde obuto bakutegeerera okufulumya bagenda kuziika ddi ogenda kwambala otya keesi kijja bagenda kuziika byonna bakutegeera butegeereze oba tokyayinza kuvaamu kigambo wadde n'ekyo ekibuzo kiri nti muzeeyi onoofa abantu bagenda kujjukirako ki gwe gye nkubuuza gwe si gye tulina okwebuuza gwe bagenda kujjukirako kujja Jacob okulya bisikuiti we n'amazzi kumubba nakubba ki saakutwala otwanzi bakasanvu kenabavuga batola mu makindi bane abalabi baffe abantu baneesaba mutujajingi mugende mu comment ndi wa Jacob nsula makindi tumaze okukola interview adda makindi Namga Jacob wabodda makindi ntwalaako ku sente zofuna ku YouTube ompako adi kyabuvunanyizibwa Jacob okungamba walinnya motoka yange ne kugamba esente badogera ku sasa boda zimpe Jacob so zaji jingu ogomute machi ya zimpa bwango oli musiramu oyina okukola ekitabo ekitukuvu Quran kyeragira anti nze sagala kuyamba oba olyazamanyiza entuyo z'omuntu ewaffe gye tuva oba mu kitabo kyaffe kye tusinza tokkirizibwa kulyazamanya ntuyo za muntu mpaka kasanvu kange n'amazzi wenganyewo ogana yes amazzi kiki wali onguliddeko jingu yanguliyako emmere gwe kiki wali onguliddeko jingu yagulira emmere ya mutwalo gumu kitundu yandaga nti omwawufu nze gwe najingwani gwe nasooka okulaba ku birthday yo nakuwa emitwalo 10 gwagimpeerawo naawe leta Bible I mean leta Quran twale leta Quran ugenda ojogerera abantu bawampe emitwalo 10 ku division nakuwa emitwalo 10 tozimpangako naawe leta Quran nakadwa emiti yana kikusi kyalina na oba yero leta Quran njira yirireko lila nakuwa emitwalo 10 ku birthday gwe kuyange nabadda nkano jina tewampa yo wadda nitegereko ogenda nangira emitwalo 10 wagimpeerawo siri mukulangira ndi mukujjukiza nga naye woli mukungamba busina kye nali nkuwadde njagala kasanvu kange n'abavuga mu embiri n'ejingu ne mbatwale makindi kampe mu mutima mulungi okuvezana paka makindi bode twalirawo kasanvu abantu ababiri etwalewo meka batuletedde 13 wallahi okulya embizi birogirya 10 ezi jingu babatetedde sente meka
njagala akasanvu kange nabajja ne Makindi ne batwala ne wole omukyalo wa Katabo wacho oli azamanyi tuweza abanno amagonguli amafuta program ya nayo gikuba sorry maviri twatula mu motoka sakutwala yiwe bana tulamne kitegeeza ki ujja ko to bina timu kopi nyo wotyo okutwala ko omuntu ongambo tambo ontutteko mbwate oba tulide mbwerere waloddawa nzina lingena mbyange ne munegayira gune noyo ndimujja kumpeza eza boda Zambada mko kusasura mboda boda. Njagala akasanvu kange. Vambi ya kisiru. Njagala akasanvu kange. Mashallah. Vamu mashallah. Mama eyangambye okunzizaayo nsaba okubisemu. Ate wulira. Azikumpeeri. Oyo musiraamu munnange ate namwagadde keki. Musiraamu. Bamuyita? Msiri wala. Masha. Ng'omububira. Bamuyita Sila. The beautiful one. Nderi wateka ko beautiful. Oyo. Nange ne muddamu. Nene ekintu kyesitegeera kye. Era ekyamazima kyasuze kiyimbo by'omutwe paka kati. Mu malwaliro gano omuntu waafa akantu aka white tosobola kyusamu ne batamuteeka mwako kantu. Ye protocol yako. Basobola omuteeka mu kintu ekirala kyonna. Ekyo ekibokisi okimanyi. Ensi yakyuka. Kati no gonno. Oyambiddwa. Okalabyeko. N'emyaka 2 emabega. Emulaga olabawo? Ng'emirambo gisanga naawo. Nga giri ku ttaka. Nga bagita limbo. Gyebatereka emirambo. Kati oyambidde nti kati bintu byatereera. Byakyukakyukamu. Akakatuno kaleko kalungi. Naye gononyako ku bantu okoleko interview abali bakimyeko omulambo. Emulago. Emyaka 2 emabega. Ngwera okusasula omuntu agenda kunoonyeza omudescribe omulaga ekifaananyi afaanana bw'ati n'agenda n'agitakulata wegiti nga giri ku ttaka awo najjawo n'amukuleta yono asi yoyo n'amuzza n'amukasuka yono ng'amukasukako kasusi kati ebintu byatereera nti kati essaawa zino abafu babawa respect kantu ako kankwasiza amaziga kati kakwasiza amaziga kati ako kalungi na nnyo kalungi nkubulya kalungi nnyo. Ninjongera n'okutegeeza baganda bange simanyi oba kuba ennaku zino amawulire gaafa mulimu abaagajjamu nga si munnamawulire tamanyi gundi y'amawulire mulimu kiripu zetulina kukwata kyeya kati kiripu yako akantu nga bajjayo Naalongo yabadde teyeetaagisa kiripu z'abaana z'abazadde bano abaali ku St. David bali maziga bakaaba mulimu kiripu eziteetaagisa twekubemu akafaananyi mbu watya muganda wange maama wange mukwano gwange gwataddemu akaka walaba mawulire eggulire libaggulire tebyakiwakana nze wenkwatira ensobi kwe kujja okubuuza omuntu afiridda kituufu omwana afudde wuwo naye okulaga omuntu akaaba mu mawulire it is okay okulaga kesi y'omuntu nga baziika it is okay wuliriza wekibeerera ekibi kwekeera ku makya omuntu nga bamutomedde ali mu kulaaja nago n'ojjayo n'olikodinga okufa okukubira omuntu oba ambulance ejje mutwale guno olikodinga buli nga balikodinga master pilot nga bwe balikodinga abantu ab'enjawulo wekibeerera ekibi kwekeera ku makya okulasanga omubbi nga bamukuba okufa okuyimira ogaa nti bandi kimukula musoke polisi kejje go n'olikodinga n'opostinga that is bad. Naye omunnamawulire yenna omulimu gwe kuripotinga story nga bweri kyogamba kiripu ya Naalongo oyo senga tebagikutte tetwayitegedde mu Naalongo yabudde mu bulamu bw'ensi kati kuggwe omajjanazibwa mirundi mingi naye okyolina okumanya nti okutegeeza information right now omuntu alowoozamu bintu bibiri either AI oba balimba kati best olina okuleeta wino as long as tawemudde Naalongo tamulaze nga ali ku kitanda bamwambudde it's okay bw'oba nga alaze just ka case nga bamutwala it is okay tewalabayo munnamawulire yakuba omulambo ekifaananyi oyo yali musiru nsaba nnyo Katonda ebyo bintu binsaba Katonda mugamba Mukama bw'oliba otuusizza okuntwala
mpa okufa okulungi nfiire mu buliri bwange omwo tompa okufa okubi kubanga sina mikono gijja kunyamba mu ddwaliro sina sente zisobola kukera makya kungulira mpa okufa okulungi because kiruma kankubulire nagenze nenjogera nadde ku tirefayina nengamba nakubidde omukazi nemugamba mama nga kitalo omukazi yaŋŋambye naye saagala mwana wange genda ku King David guwakakanga omwana wange agenda ku King David mu bulamu bwange omwana mbadde mulabira emyaka egyo si mwana wange simwinaako Luganda naye just ng'omuntu ayagala okutransfaringa ekyo kye baamuwa akiwa omuntu omulala omwana yajja mama yajja nga tatali yakafa naneekokona ngamba sijja kuyamba muntu ono naye omwana wange njaga ajjako baasomeko nze gula basaasoma kugenda wala watira tuliko P7 mpa ekirabo kya P7 nitandika okuwerera omwana emyaka 3 ogwokusatu kwafiiridde naye akalulu ekagwa yajja mwana wange nambuuza mukulu Jacob ngeri gyovudde mbi obufuzi omwana wange anaasoma namugamba ekintu kimu kyokka Katonda yamanyi ajja kusoma naye mu kukaba kw'omukazi kyankubye ennaku mu mutima nempulira nga nfa nempulira nga n'emirembe gimpeddeko n'okumanya abantu bazibu omanyi oyinza okiraba nti kiri light omuntu gamba nti yabadde afiiriddwa yabadde omuntu waafiirwa ayogera ekirimuli ku mutima ekimuli ku mutima nze kye nakola ekirungi kye nalaba ng'ekirungi nga mmanyi standard y'omwana n'essomero lyagenzeemu ddungi lijja mwongerako biko nasooka netulako n'omwana oyo nemubuuza how are you nga tasobola kuddamu I'm fine nemubuuza did you go to school what have you nga talina kyasonga akamwana omukoze ntya kamutwale mu ssomero nsobola okumumuntalinga mwaso omubuuza n'ekibuuzo nakola ki nga naye maaso okugenda ngamba kangende ndabe waasomera because buli mwana ze gwe mbadde nnyamba ntukako mu kirasi nentula mu kirasi nendaba biki byakola nganze omuntu naye omukazi yayogedde ekigambo ekinkuba mu mutima nempulira nga nejjusa olunaku lwenagenda ku King David nejjusa olunaku lwembadde nsasula nejjusa olunaku wena meeting omukazi olwo Blood tomanyi wekiwulikika omuntu okugamba nti nno omwana wange naye saagala agende mu ssomero eryo negwe wankako omwana wange ogenda mu ssomero eryo naye nga gira emyaka 2 abadde asoma nga mulamu ng'alinga alagamba gwe cause nga n'abaana bafudde sinze yabatwalayo waddeyo mu gundi nga nenanyini essomero sinze yamututteyo kituufu okitegeera yes tetuganye omuntu oyinza okubeera nga olina emotion yo ng'omuntu nga kale ofiiriddwa simanyi wekiolika okufiira omwana but mulimu ebintu byolina okukalukyetinga ng'ogenda kwogera naddala mu kintu ekiyitibwa ekyennaku nogaa nti omuntu gwengenda okigambo agenda kipasivinga fenafena kati nze ondaba ndi mugumu naye mulimu obuntu butunyiwe butemwindeetera okukaaba amaziga omuntu alina okufiirira nze oba ne bamukuba nga because of me kindeetera okunafuwa nina effujjo nokola ne ekintu kyonna kirimu maama oyo musonyiwa kyanemeseza nogenda n'okuziika nekulumbisa alinnyeewo lwekyo ekigambo ekyo nga nadde manyi nti wengendera weeti omukazi nandabako weyogedde byonna byayogedde ku ssimu olwo naatuuka wali era nakedde mu makya nenfunayo emitolo gyange aga nengakwata nengaweza ku ssimu sazzeemu ne bankubira essimu nengana ogikwata jo ne bankubira essimu nengana ogikwata nengenda mu gundi yange mu kyati yange nengamba block nga buli contact ye sikunyiiga nakosebwa omanyi nagamba omuntu asobola okufa n'agenda naye ekintu ekyasinza okuzitowa mu bulamu bw'ensi muno ekigambo kizitowa ekigambo kisobola okuleetera omuntu okwekyawa ekigambo kisobola okuleetera omuntu okwejja mu bulamu bw'ensi ekigambo kyamaanyi nnyo era ekigambo nze ekigambo nesaza kati kyanvumulira mu matu gange gwekiranga ekyangu nti omukazi adda afiiriddwa omukazi naye muganda wange omuntu okugaa nti no guviiriddeko mwana wange okufa omuntu waafa nalisi omuntu ng'atamidde
omuntu ng'afiiriddwa aba ayogera ebigambo ebimuluma ku mutima. Muzeeyi, simanyi ki kyenyinza kugambako kisobola kuditamininga kyempulira. Kyowulira ku mutima. Nze sina muntu gwe nali nnyambyeko mu bulamu bwange nenfunamu empeera nempisibwa bulungi. Bino mbikubuulira nga biva ku ntobye. Buli muntu yenna ayise mu ngalo zange gwe nnyambye nfundikira bubi, nfundikira nze mubi. Nze nga nkyali naawe. Bambi ekisiro naawe. Nfundikira nze mubi. Kyekisinga okunnuma ekyo. Nfundikira nga nze buzibu. Nfundikira nga nze oba nga nze afuuse simanyi. Nze nagamba omwana yajjako wano ng'afunye olubuto. Naye nkwata ssene nenzimuwa. Nekyambukako saa 9 gw'ekiro kundeetera omuzadde naganda nze yamufunisiza olubuto. Wamwebakako. Omanyi kyekitegeeza ekyo? Kiruma. Nensirikale nga kankigunde nkyetikke era nensasula nze. Kati nono omwana eyafudde tekyali kutegeka kwange. Just nali njagala kubanga nange omuntu yampeerera bamwita Patrick Bitatuule. Ozomwogera. Yanzija nampa education gye saasobola kufuna ku taata wange. Nawe kyali oyagala okuddiza mu mwana gw'otamanyi. Buli mwana alina gwe nnyambye nina muyamba because of ebbanja lye nnina omusajja eyampeerera nga si yanzaala. Nolinako si muganda wo? Buli bbanja lye nnina si tribe yemu naawe. Buli kintu kyenkola nkisasulira omusajja kye yannyamba. Uyanyamba yangamba nti kusomesa oyamba abantu abalala. Era ne saza kati manyi omusanga ne mugamba muzeeyi ABCD ne mu update about my life. Era wenasaba okumusanga yangamba I'm so proud of you because you became a person gwe nayesusubira nti osobola okufuuka. Neteri kintu kisinga oba sina mukono guyamba sikitegeerako ddala because buli wemaliriza ekintu tolaba oyo kyali oyo amanyi okunziba oyo maayi oyo ninga kyali wange maayi wesitamwadira 10 manyi kyayinza okukola ayinza okugenda nabba ne bamukuba ne bamutta bamukwata ku ng'akayanira enkoko kwenga yabuuka negenda kati bamutte lwa nkoko era kyampisa bubi mu mutima. Yali yandi kati ye mu kugiraba nalowooza nti yeeyo kati mugikwata bagala omukuba omutta nti abba nkoko si yekeka mulimu abantu besanga muzana muno ninyambo omwana ali awo yamumanyi Mike nyini yajjawo n'akaaba ngamba mpola milioni 11 n'ekitundu nenkwata milioni 11 n'ekitundu nenzimuwa. Yagamba mbu wali omanyi ndi muganda wo? Omanyi bigambo yangamba atya maayi wena nyamba ndi mwana wa nnyoko milioni 11 n'ekitundu. Gomanyi otuuka ekyo n'obuuza kati oba okola eki mu bulamu bw'ensi. Muzeeyi nze sitambula sinywa mwenge sikirabinga mbeera wano waka neneggalya mu nyumba ngali ogwo si because siina wakutambula because mmanyi we naatambula nyinza okukola ekintu nekindeetera obuzibu. Bambi awo nandaba osimanyi omusajja omusiraamu owa Nuupu anzizeeko anvuma agenda kakatira bakino ekiyenje sindu simanyi oli musiru nenga ndako omusajja nanvuma abeerawa nenoonya omuzeeyi oyo nemutuukako ntamanyi nakummanya namutuuseeko newasalira manyiwo newasula manyiwo wasalira manyiwo newasula manyiwo naye nga tasubira nti nzaali awo tekifuddeko nembongo bakyeka tekyabadde nemutuya wenenga nomusajja nayawo yankoledde vidiyo guwa gimpeeza no gimpeereza bamuyitaani nayogira statement yange nti Mwanga Kivumbi yeerabidde nti si ye Bobi Wine. Anti oyo yasinze okuvumya. Quote me right. Mu Uganda muno tulina abantu ab'amaanyi. Kabaka Mwenda Mutebi, President Museveni, Bobi Wine Kyagulanyi, ogatteko ne CDF Muhoozi. Bw'ogamba togera kukola statement nga tegenda kuyugumya nsi olina gikazete ng'ogenda gikola ki ojogera. That was my statement. Statement wetu yabadde. Naye omusajja ono yanvumye yantobodde nenyugeza kukunoonya nti nze wenadde nsabintinga saatobodde Mwanga Kivumbi because manyi Mwanga Kivumbi mukama wange mu Nuupu babadde banyinya banvumye naye agambe nti wali wali wabweru
kadama ali wabweru kali awo akawala akali awo kali wabweru nono oneno omusajja mukuna adde njaga mulabako mwakulo n'omusajja ono sembeza no kamera bulungi iba muyitani oli mugezi nnyo ono ogerera ekisibo okitegera nengamba kana omusajja ono statement nyingi zayogeza sakkiririzaamu gwe nga omuntu sikeranga ku makya kwata video kumuvuma namuti because manya alina omukazi n'omwana bawuzaza nti muli munkyuka gumanya abantu bwe bakuba abantu bange mu kalulu video waziraga gumanya abantu ababonaabona mu kalulu kange gumulaba omuntu nga akola ebintu ye namuntu nenga tenkati omusajja ono tamanyi tagwerako nange kati wano wenkwata emitolo gyange abiri ne bamunkubira ebirevu ne babijjako mba mubi kubanga musiru nze ali ku channel yo ku TikTok ye akola ebintu bisaagala nganze sikera nko kumakya kwata video kumukolera video bikoleze bitya eno video eno ngasimule kifaananyi kya President Museveni nali nsibye beti naliwo nasiba beti ne wa Victoria University nandya nga nokola kinatuukiriza okusiimula university nze ogenda wa genocide musale nagenda because njavu wadde nga nina omusango guli mu billions 6 nga ikeka asobola okuntaasa era wenatuka maaso gede mugamba nze sikuwagira nemmanyi oyina amaanyi agakola ki agasobola okunyamba nze mpagira Kyagulanyi Center musisobola kwegaana ekyo because gwe mulembe gwange nisaba kunyamba nambuza onvuma ku TV kati oyagala ki nga nina omusango ne munyonyola kyenjagala okitegeera nakuyamba mpamu ebintu ebyo byowulya nowulya nga ensi ekutamye naye ngaomuntu akola ekintu ogana naye kati nowulya nga ensi ekutamye tegeza tukalculating message ezimu zetugamba abantu it's not about calculating anti wetunyira message ya bogamba kale kati omukyala ngenda muddira nze okwogera statement yange nti Muwanga Kivumbi yerabidde nti si Bobi Wine ebigambo Muwanga Kivumbi byayogera birina okwogerebwa omukulembeze ayina abantu emabega ebikonge by'amaanyi ng'abantu basobola okuyiwawo omubiri newona engeri bamukuttemu ng'abantu tebasobola kuteekawo nambeera batandise n'omubika omanyi kikitegeeza ekyo tetuganye tulina okwogera you have to speak your mind naye but kati gwagamba gwali mu struggle wasitofine twekera kasintu banja Muwanga Kivumbi oli ku TikTok olwakuba olina data olina simu olimu kwogera namutunire nga kati omusajja ono mukolere ekyo akana namutuuseeko wete nga tamanyi nga nyambadde kihudu kyange bulungi nnyo namutunire wete nga omusajja ono mukolere ki mulimu abantu abagenda tuleetera okufaanana nga South Africa omanyi South Africa yemu ku nsi ekyasinzemu okutta abantu okufa ngabafa randomly randomly ng'abantu bafa bufi because wetutuuse nti buli muntu obanga olina beetu eryessimu eno naye nga takalukireti nga biki byogenda kwogera kugamba abantu nze nina omwana akuze alina abaana ono omusajja kituufu alina abakazi n'omukyala alina okitegeera naye okuzikakanako nanvuma nanze simuvumako abanjagazaaki abatanonyako muze ono omusajja omulaba omusembeza kati musiraamu nkulayirira ddamu okole channel ku channel yo okole video ng'ontaakinga ng'onvuma akubillah nga ala mujulizi wange nja kuwa ekirabo kyolifa tuweerabidde obulamu bwo bwonna kyo kiddamu oli musiraamu nze mpa eddiini y'obusiraamu ekitiibwa sivvola nk'omuntu bwe mmansa mu mitinga ebintu byange nfuba nnyo okola nga sirengezza okuggyako nengeza oyo anengezza bwe mba sikulengezangako tonnengezza bw'obanga nali nkulengeza kulwaddemu okunnengezza sikulinako kakwate soogera nko naawe olwokubanga ntimanyi oli wa Nuupu simanyi oli wa nkyukakyuka tunaffe tuli ba nkyukakyuka tufiiriddwa kingi okusinga ggwe awagira obuwagizi kati nkulayirira tomanyi gye nsula nze manyi gy'obeera gezo oddemu okole vidiyo yonna musiraamu ggwe bakuwaanawaana ojja kakasa ate mugaa nti mwe muli battabu muyina emitima kati geza ojja kulaba omutima ensi ogitunira n'owulya ng'ekutamye yes
ebyo ddala owulira ovulira busungu nkubulya bino bya ddala obubeera mu nsi n'owulya ng'ekutamye nogaka nkoleko ekintu ekirungi osanga onaakola ekintu ekirungi ensi ejja kusima ne kifundikira ng'ate gwe mubi nga gwe mubi owadda nga gwe mubi. Do you know what it means okubeera nti gwe mubi ninga bw'obadde ogezaako okukola kintu ng'omanyi nti nakola ekintu ekirungi osanga ekintu ekirungi we naakikola kijja kuleeta programu ya era emotion nnyo. ate ziyitya that is the reality nkubuulira nze natuuse ekiseera nenga nti sigenda kuddamu omuntu nwalijja ng'akaaba atya mukuyamba omutima gw'omuntu gusigala mutima gwa muntu. muganda wange kati gwagubye ebyo byogera bwogezi lwakukyalimu eyo mbeera bwadde olaba mu bintu binaakafuna mu byokuyamba obulumi bwenfunyemu tomanyi tomuuni olunaku lwali ogenda okwesonyiwa okuddamu okuyamba lwe lunaku omuwala oli bwe yagamba mbu wamwebakako nolaba wasobola okuddamu okuyamba abantu ekyo kiba mu mutima gwa muntu toyogerawo otu lwakuba oli omuntu Katonda gwe yatonda nga alina omutima oguyamba tekisobola kumuvaamu ne bamukola ebibi byenkanawo. Jola sanze wala kukyali wange bamwita Pogba manyi ogenda nenzanya naye pool wali wesente Pogba namusanze nagamba gwe kyangu kati nakubye kati ontya n'okunte mga Pogba kati nkukube mu pool ogenda kulyawa Malam Zayazala kati Pogba nkukube mu pool ogenda kulyawa ebyaddala ninza okukuwa sente mba nkulemaza naye nkutwala ali n'ozikolerera kimpesanya okuba nti nonkubye because ena kuba toyina wogenda kukola ki kulya sente ziba zikuweddeko abaire yasinze essimu nno wala omulaba mitani omulaba bavubuka mwana ebintu bikusukkako noga nti oba sitole ki oba tuli mu nsi kyeno ensi gye tulimu abantu tebasiima abantu bajja kusiima abantu tebalisiima kolera Allah subhanahu wa ta'ala kyonna kyokola. Lwaki enamba esinga ekubye nnyo Nalongwa Eke ku social media tuli mu nsi nga percentage esinga obungi basadist abaana bonna bazalidde mu 2000 okudda eno basadist baagala nnyo okulaba omuntu ng'ali mu nnaku tebalina kufumentiriza si ffenna abaana bonna ebitundutundu 10 ebitundutundu 8 bisadist. Okay. Tulangayo omuntu asooka omuntu oli simwagala n'ombuuza yakola ki nga talina nsonga ziwera n'emu nga tagiina ne just byapostinga ze sibyagala byakola sibyagala nino nanze beezawo ekyoyogedde kituufu nina omuntu just simwinaako buzibu tagira naye we twesanga tunyumya tukola ki era sobola kuddamu ne tukuba olwaki nyoze just simufiiringa mu mikwano gyange mumanyi tumumanyi ono mulala alo abeerawo makindi musajja mukulu si oyo mawa si be tukola nabo sikolanako naye ate mukola na mulimu mutima mubi alina kye yankola ani tekyetaaga kumwogera musiraamu yogera alina kye yankola ani ngenda nakola eddambe lyange nenteekamu buli kimu ekyawe musa mbeera nganze omanyi njoga kati balisoma eddambe lyange ne munyiigira mga nti Jacob Ndowa pozi gali bamitani gaiki oyo gai abira mubozi mukati Dayas yakola ki Allah kiri makati gange ne Allah naye tekisobola kutereera Allah yasinga omanya kati kankubuzemu ekibuuzo Dayas yarakozeko ekintu ekifaanagana kyaddanga kye yankola ekyo ekyenamba Dayas yarakozeko ekintu ekifaanagana ddanga kye yankola anti simanyi Duncan kyetaaga enjukizi ogamba ekyagundi tukiveeko bye mwalimu ebyakalo nato tukiveeko kati Dayas ono gwemera ajja nakola program wano bamwita Dayas yakola ki tutasobola kwogera tukole program njagala kimwe budde bungana ng'ombuuza nga nkuddamu
sigenda kikugamba kanange byogera ku mbuzi sikya kudda mbigamba life yo batagala kujimbulira sikirinako buzibu bwogamba tidayasaba kuminamu obuzibu oli musajja mwatulire nazo nakera ku machene bagamba abamboze mukati omuntu yekaina authority okunjogerako mumboze mukati yoyo omuntu gwenjogera naye yoyo omuntu amanyija ne yange niye basigadde batugimanyisirika don't because nange sikwogerako kati dayasi yakola ki ekyo ekibi ennyo ekiri awo nze nkubula ebyo bakankola abasajja ngoye nkikubuuza ngenda kimubuuza naye mbasika kudda ku kyano ye ningenda kukimubuuza ku kyano ye mubuuze muzeeyi wamukola ki nja kumanya saidi yo nfune ansi kati akote buli oli omusajja ali ku simu professionalism yabafaako mwena temukyali professional ne power bank yaweddeko dda omuliro oba okyajinga kati ki lwaki dayasi yakola ki mukaseera k'okusaasira dayasi abantu dayasi walugembe yakola wakola ki ate nga muganda munno abantu abafiiriddwako muganda munno kitegeeza ki kabaka mweyomu kitegeeza ki sikyabazinga waza kabaka Ronald Mwenda Mutebi andi ngamba kitegeeza ki yakola ki dayasi kyotosobola kwogera mu Isiraamu kijja mu mutima gwo ngamba kitegeeza wave yagenda nakola humula wakola humula nga agakatula mu mutima gwo guwewudde waki agakuteekamu enziro mu mutima gwo yakola ki kyotosobola kwogera katugende ku byafaayo katugende mu byafaayo bya dayasi ndi mu kwogera obadde twogera katugende mu byafaayo gwe wojja n'obeera n'oŋŋamba natuuka ku nnyumba ya Mungu ne ntuuka mu kibuga ekikulu ekya Nabbi ne ŋŋenda ne ntubeera ku Nabbi Salaamu n'oŋŋamba mbu omutima gwange omuntu alina kye yankola nze ngoberera ekitabo kyange ekitukuvu ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuntu eyatta nkyerabiddemu katono eyatta taata wa Nabbi kojja wa Nabbi taata yali taata yamala n'asiramuka n'amugamba nsaba onneewale ombeerenga wala kuba buli wenkulaba onjijukiza kye wakola kati gwe lekera okunjijukiza nga bwe nagenda ku nnyumba ya Mungu kuba nkimanyi bulungi nagenda e Mekka kati gwe lekera okudda okunjijukiza mbu wagenda e Mekka omutima gwo gujjeeko enziro nze ngoberera ekitabo kyange ekitukuvu waaba ne mukama wange ekyo kyogedde nti nno eyatta nenkubuuza ng'omusajja omusiraamu mulujjudde lw'ekkamera eyo dayasi yakola ki ekya Nabbi Muhammad tukitegeera kiri personal oli yamukola ekintu n'akyogera ne tukisoma mu byafaayo era mukyogerako mu byafaayo kati gwe awala na dayasi yakola ki Allah yasinga omumanya bw'ogamba nti ogenda ku kitabo ekitukuvu Quran nowa example ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiba kitegeeza nti example gy'owadde yagiteeka mu lwatu naga omuntu oyo ampalana nganze wempalana Kenzo mu lwatu ensonga zange aziri personal azimanyi kiki yakola zoogera buli nnaku emyaka 5 emabega mbadde nzikugamba gwe kennyini kati dayasi yakola ki mashallah njagala okiŋŋambe wekiweyinga njagala nti dayasi omusajja wamukola ekintu kibi era munoonyi mwetondere si kutotoloma eno dayasi wajja n'oseka naye nodde mu mbozi mukati n'omutunzamu kamera n'ogitunzako oluba olumu gw'okwata embozi mukati abeera waawo ekibuzo kiri nti ompadde example ennungi eya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyagaa nti omuntu oyo mbeera wala n'ensonga ze mweziri mu kitabo ekitukuvu ekya Quran kati gwe twagala kumanya dayasi yakola ki anti buli kimu Nabbi olesema example ya Quran buli kimu ekiri nange nkuwa example nti Quran etugamba Nabbi Muhammad omusajja kye yamukola eyamugamba nti mbeera wala kanaffe abalabi abamanyi ensonga ze mutwaga kumanya yakola ki
Tugaine mutufu Muslimu oli mutufu kukola Nabii Muhammad omusajja omwewale mubi. Gomanyi ki? Ate nze mmanyi. Kati kirekera. Kati nze kankubulire. Nze swa kutula na muntu. Nga manyi yakola ekibi kyali wange. Nze na saying yange gambe a friend to my enemy is also my enemy. Eyogundi yo nganze jejjeko. Nganze kwanga goina mikwano gyo nga balabe bange. Kyova na time wenkulabira wenkutekana nga tukati muzeyi akoma wano. Anti bali baba balabe bo. Uliriza muzeyi ngambe a friend to my enemy is also my enemy. Ne bali baba balabe bo. Mulabe wa mukwano gwange. Aka mukwano gwange nga mukwano gwa mulabe wange. Ni mukwano gwange yaba mulabe wange. Eyobone mujijje. Ye ngombo yange. Era ndetedde okubanga nina mbwaze kukazembera nazo. Nawizo. Katia Muzeyi Masembe Nawizo jangu Nawizo gwe oze mu bintu bitayamba audience. Njagala kumanya Dias yakola ki? Jangu Nawizo gwe byolesa mu program biyamba audience. Nze Lavia nakiteka kumbwa audience bijambira. Lavia nakiteka kumbwa ate nayongedde okukyayira dde ekintu ekiyitibwa omuntu. Audience bijambira. Goina buzibu bo. It's okay. Nze kunyonyodde obuzibu bwange wamma. Kankunyonyole. Kunyonyodde obuzibu bwange bwonna ne mbugamba nti Jacobo. Katia jangu. Jangu Katia. Jangu. Omukyalo oli waba ina statement. Katia. Abantu boyamba bukasi bonna se bayogedde statement eyo. Choka weyo kago badowerera. Oye kago badowerera. Ekirindi. Njogedde wempulira. Bonna boogera we. Njagala kumanya tonzija kumulamwa Dias yakola ki? Bonna boogedde we bati. Mukubire simu mubuze ki wakola muzeyi? Sina kyengenda kwogera. Yakola ki? Sina kyengenda. Kati lwaki omuwalana? Sina kyengenda kwogera. Lwaki tomwagala? Sina kyengenda kwogera. Jingu yamukola ki? Simanyi nansi. Mukubire. Sina kyengenda kwogera. Sindi Masaka. Guyogera byoyogera ebyo sina kyengenda kwogera. Poza ganeje kwata bukwa. Nze ebyange nabikwasa Allah wange. Kati gomanyi owaye buli kimu kyagalo gwe Truth Media. Gwe waye wa mazima mere. Wagise. Muzeyi wa mukola ki? Sirina. Ebyaddala. Sirina wallahi na mukola sirina. Oli serious? Wallahi sirina. Ndozari tayagala nkole nawe just. Kuba nali na mugamba tanyaga kola Jacobo nenga tulina okujja ffenna n'atandika. Kala onkitegedde. Kano zobira ntubira byachana kito. Empanana zaabwe ziri tandika gwe kwogera bya kisiru. Ebintu byachana kito nawe. Uliriza. Wacho byogera. Uliriza. Akitubulire. Jacobo totandika kwogera bya kisiru. Byachana kito. Jacobo totandika kwogera. Bongandi bya content bya kisiru. Olya totandika kwogera bya kisiru. Yogera yakola ki? Totandika kwogera bya kisiru. Yakola ki? Ekibuzo kindi totandika kwogera bya kisiru. Mwe abantu bamwe aboogera ebyekisiru. Era nekyo chokamero point. Mu bintu Muze konti mubuze eyo point. Mu bintu byesobola kera macha kola ninako muntu kukwala mukazi gwe njagala. Nga musajja uliriza. Sisa kwala musajja munange. Totandika kwogera bya kisiru. Oloko kubideo boyiwo natandika kwogera bya kisiru namugira. Choka bakola bulijjo z'abanonya. Labayo. Olaba. Simu ina na musimu yange. Neyo nonjira musimu ye. Anti uliriza. Eyono. Anti uliriza. Nagisenga musimu yange. Uliriza. Wotani kuteka statement uliriza. Weda sebu. Ono mvubuka. Jacob. Afubye nnyo kunzija ku interview nga semwa chance. Pako yankubire sebu si yeka. Banji. Ninga namuganya tukambere ku channel nondawo. Ninja yakumanya Dias yakola kibuze kyatasobola kutugamba. Sigenda kyogera. Katukiveeko. Ekirungi yakuganja. Kitegedde bya kito. Ekirungi mudanga mututeka mu mpana za muze kisiru. Byala nakize nkutaddemu. Totandika kummanyira Jacobo. Jingu. Todanga bakuteka mu mpana za kisiru. Ne kyaliwo. Nti mpana za content. Jacobo tojeni kabinyo. Kati ogera kyakukola tugenda ku kintu kirala. Mwimu omuntu omwa addawo n'ayasama mbu oyo namugamba
namugamba okusole akatepa kaweddemu amazzi n'amazzi gawadde gange ate kitegeeza ki naggana okunnagira amazzi kyogala olwenzo lwo w'olukumi bakongera omulala mashallah naye tuddamu kunnagira amazzi ne biscuit kyogala biscuit ekikebe mankiridde nenkimalawo kikyo mbukati oyo ekimumpalanya mu content okakasa kalate kiki kyotaliwe ye kyalowooza kyekyo musiru waba kyalowooza taddamu kulowooza bwekityo yakola ki kyogala bonna benkola nga abakola point nnyo eri awo yakola ki kiri makati gange ne mungu ngenda genda nakyo emagombe kiba kinene oba kyetika paka magombe kyetike kikumenye wekka kubanga sire kirungi yetakulinako obuzibu nensi nekitegedde gwomu inako obuzibu yetakulinako obuzibu tewali tabu kati saidi ye kyotegedde kyozeka ne example damu kwat example ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga kyokola kiri vice versa tewali buzibu Nabii Muhammad yatugamba omuntu eba nange mbeera wala n'ensonga zinazituwa era tuzimanyi kati gwe tetumanyi ensonga zo kyokubala na muntu tugenda ku kirala bakuwa amazo gironywako ngenda kukola eddaami okay walikola dde kye tunadikola ngenda kulikyusa nti olaba bino byoyasama mu bantu abadde balina okunziika ngenda kujja muze nolemera kungulu ngozijemu nolemera kungulu kati muze nabe waffe sibaziika olwate gwe nsanze obukulu ni tata wange yankera kumwakyo kunzaala simuziikangako ate olwo gwe nsanze obukulu nkugambye nze jjamu gasiya tomumanyira naawe nkujjamu jjamu tukyogeredde mu kamera bw'onoofa nga bagenda kukuziika ntubande tugenda kufuna mukisa okuva gy'oli kale ogwotogumpa tukyogeredde mu kamera tonziika nange sijja kukuziika ewe nalemera kungulu mu ddaame lyange ngenda kujjamu kumanya abantu basaziise mbulamu bwange benako oluganda mu ddaame lyange ngenda kujjamu mulalu nze dayasi gwowanana olw'obusolo just tuli kugundi mukazi program erabibwa abantu ab'ekitiibwa busolo ki bwotegedde obwongo bwe oli mu kuwemula obwongo bwe butono busolo ki oli mu kuwemula mwekola obusolosolo mwekola obusolosolo bwa content simanyi content yako views zikola nnyo musajja munno Jacob ngenda kuwemula ngenda kukuba oluyi totandika kwogera bintu bya kisiru olw'okuba oli akugamba ekyo yogera totandika kwogera kintu kya kisiru totandika kwogera kintu kya kisiru atubulire Jacob atubulire tukive kuliza totandika kwogera kintu kya kisiru muzeyi watusobola kutubulira kikyakola genda ku kintu ekirala kunze nawe anaabirese nze nanjagala kumanya nze nagaye nze n'engombo yange a friend to my enemy is also my enemy sikolagana muntu ayina obutakkanya n'omuntu gwembeera naye nga nze ate ani akuba nina obusiba nnyo ku bakazi yitako omusairensi nga tukola sibe nawuli dayasi ani atadde audio eno eya Nalongo bulijjo gyeri ku social media lwaki nina point yange lwaki Nalongo ono tetwongera birungi byabadde akolera bantu tukomyawo bibi byereere nante birungi ada bikolera bakyama bwabanga aga nti yakwata Rabadaba n'amutwala e UK Rabadaba n'atuuka e UK mbu n'amudipositingisa gwolaba ekyo kijja omuntu akwadde future okumudipoti nga abadde mu Uganda bwabanga yakola grenade n'amukwata ezi video n'amusasulamu byamusasulamu gwolaba kijja sinayekayeka bayagaddeko bangi bayagadde just lwakubanga nga omanyi tumanyiko abo bali baabo abavaayo mu lwatu abantu bakoye abantu tuddamu kuya abantu muddamu kuyamba abantu gututandika ate kyekiri kyenagambye woba olina obusungu bwo tobugatta ku balala tosobola kwogera nga tonkwoneredde n'okukuba nja kukuba ng'okuba Jacob mutuuze yogera nga tonkwatirira kuba oyogera ate wenkwata ovaako oligge anti wulira ebintu byali bigenda toddamu kunkwatirira toddamu nkukutteko wona ogonda engalo ziringa nga z'abakazi toddamu kunkwatirira nakyo kikuluma mugambe buweddeyo bulijjo ogwotugerera obudde n'omusajja oyo apapa abaalagawa ate ze manje mubeera nze mbasanga makinde nga mutudde mu makinde kati omusanga ali mukola ki nga mutudde mu embiri mubeera babiri
kati kye kiba kimupapya simanyi alowooza mmere ya mama Naaki Nedda tunabeera ku kintu kimu. manajibu yamugoba Hmm? manajibu yamugoba yamukola kyati yali essowaani ye n'agisuula awo wansi tekyamugobye yali weyita wa restaurant ye talina mpisa ate essowaani bw'ogyasa oba ogenda liira Yagyasa? yagyasa mbu bamuleetako olugezigezi yabagambako yajingo kati jembe emberezi empise yali emmere n'abagamba mumanja nnyo mpise zoono kati ezo mpisa wazijjawo sebo nze bankuza maana yote yakubanja sente ze n'omugamba akubanja nnyo Yambuuza lwaki essowaani ogirese bweru. okuva na tokyali ayo mmere Kyali ayo mmere. oliirawo Wensanga. kukula ali wali ya kikomando Kyali ayo mmere. tugenda ku kirala twongera okusaasirako famire ya Moses Ali naye yatuvudde ku maaso ndowooza puroguramu eno tugiweereze bantu batuvudde tetugenda kugattamu bintu birala gisaasire gisaasire famire sinasinamu munnange musaasire nanti era nsasiddeko famire saba Allah amugazize kabuli ye tugenda ku kirala saba Allah afuule kabuli ye ennimiro y'omujjana amiina no comment era naye kunaalongoyo ng'obadde no comment ososola ndese sosola kati lwaki omusiraamu tomwagaliza musabire Allah amugazize kabuli ye sisobola kasi omusabidde ala mugazize kabuli tomusabidde lwaki musosola sisosola mukufata muli mukusosola yes sina kyemumanyiiko mumanyi Moses Ali awadde mu bukulembeze bwonna obwa Uganda bukyanga Uganda ebeerawo bukyanga tufuna obwetwaze naye sina kyenyiza mukisabirako nti Allah amwagalize kabuli otawulwa Nambooze ebrother gundi yawasizza gundi efana ewabidde nabirabye yakoze omukolo kati temuddamu mupaatika mu bintuntu yawasizza nga awasa because of love yawasizza because of what not because of kyasa okufuna ku muntu bawasa because of ki omukazi nalo ngaakugambye eggulu nodimanyi bye nakkolera gwe wantimba sikutimbangako omukazi nalo ngaakugambye nti ggulu ndi ayagalako ani mukyala SK Mbuga kati ekibuzo kyange kyenkubuuza ggulu ndi yawasizza because of love kyembadde manyi kale katumusabire naye tumusabire obufumbo bulungi guno ndikyali wange simwinako buzibu big up on yourself Grenade boya wasiza naye wasa va mukawondo kakubye D7 wasa va mukufuna abakazi mu makindi wasa usatulinga down mukazi kibo manyi wa makindi jingu wanga orichali wonazemu ne musanga alo sijja kala kawana nazemu ne nkasanga ankakulage akazana kakirize embeera ki atamuza bulamu mwe bambi just namusanze ku paka last yawo ngaze kulya kamere nagamba ati nimubuuzaako nga mu friend wange njagala mukulaga amuyita group zolimu ze sex esimu yo nga nkyafu yindako entertainment group eri mu sex eriwe eri mu sex ndaga omuntu ndaga semuzi zaabwe kaba laba gundi manyi wonoofaana essimu ejja kuswala wenaafa naye kakyanyirira njagala nga nti mukulaga wuuno essimu ezikidde essimu tojja kumulaba essimu togenda kulaba yina emyansa kakyanyirira kati yayongerako kasi omukazi azaala asumulukuka yayongerako naddala wabanga amufukirira si waalu nnyo simanyi baawe asumulukuka naye essimu emyansa togenda kumulaba asumulukuka bulungi nnyo yina emyansa nange kenyini nina kukola wente okumulaba naye kwali awo ku gundi ku TikTok akosa linnya ki
erinnya lye saagala kwogera mannya g'abantu eze mumanyi erinnya lye gugamanyi kwata yakyuka byonna yabikola okuteekako naye yakyukamuko amatama gaagejja yeyagejja olubuto ne njagejja nnyo kamutalya zange talya zange ono kati yaddamu yafuuka nawe yita evidiyo nkadde tolambuna wano mutono yabbanga ki vidiyo nkadde tolamba wano wali mutono uno wano uyu nebbere liryo ddene nnyo kati sigaza ekintu kyo tulina kyetwagaza kati saba Allah malire amiina nkole omukolo otawakale mu mutima nkuyite otuuke ku geeti ng'omaze okuvuga amafutako bagambe oyo tayingira nenfa ate emmotoka bagikuba ekigundi ekijegere nenfa kwesasuza akamanyiro k'obumanyiro manyidde bba ate mumusirikira meseji ndiko nakuba ebifaananyi mukwano gwe yaani kye mukwano gwange sibuuza gwe nkibuuza jeno mukwano gwe ye muntu asobola okutegeera akayonjo akakuli ku liiso n'akakugjaku nga takkiriza abantu balakkalaba mukwano gwe yamanyi ekizimbe ekikuli awantu wetasobola kulaga bantu n'akinyiga natakigamba bantu njagala sakoze mukwano gwe ku mikwano gyange 5 ali ku namba ya ku mwanjo nnyo namba meka akwata ekisooka asinga ne baganda bo asinga ne baganda bo beze Faruku alina byali yankoledde nga bagana nga asinga ne baganda bo ddamu ekibuuzo ye oba nedda abasinga simpega okuddamu ebibuuzo si ffe twagamba nti no obeere n'abaganda batasobola kukera makya kujjukira wajje muvudde nabo si ffe tolina wekkaweka nange gyendi wendi ngene baganda bange tosobola kumbeerera nange abantu balasobola okumbeererawo so si kipya guma nabo bambeererawo tudde ku kiri kati omuntu gwotazadde nawe asinga baganda bwe kiba kiga baganda tebakubeereddeyo tudde ku kiri nkunyonedde mukwano gwe kyekyo omuntu yena nga mukwano gwo nga tina kukera makya kukwogera kasobola kufumiintiriza noba ng'onyiiza otya osobola kujjukira gye muvudde ekigambo mukwano kirwalira muno omukazi gugenda okuteeka ewaka tetutuukayo tutyeyo omukazi yenna oba omusajja yenna ng'ogera kwebaka naye aba afuuse muba muboninzi obwavu we bujja obwenzi ne bujja laavu neggwawo waasirikanga oyo manya yali akwagala ebyaddala era wokeeranga kuba kyoteeka omukazi waka n'akuswaza gye bamuzaala manya omukazi wetakwagala ntekodiramu wotuuka nga waka nga oli musajja noteeka omukazi ewaka nemufuna obutakkaanya n'atasirikira bya mu nnyumba yammwe n'abitwala gye bamuzaala oyo aba takwagala ate taba mukwano gwe kano njagala kampereze kano kenjogedde kamperezeeko ng'omaze okukakola kagamba atya bw'otuukanga ekiseera n'oteeka omukazi mu maka nemufuna obutakkaanya n'akwata obutakkaanya bwammwe n'abutwala gye bamuzaala oyo mukazi aba takwagala because omusajja nawe oluzinga ekitiibwa ku lujja gye bazaala mukazi wo oba ofuze kisasalala eri agenzeyo bamwe ku magezi no obufumbo oba relationship oba love y'abantu aba we muzaala abaana bafuuka abantu aba abantu abasatu abo batuuka ekisa ne basatula kyovala nti obufumbo issues zonna zonna ziggwera mu kisenge tezituuka mu ddiiro tezituuka mu ffumbiro tezituuka ku lubalaza bw'otuuka ng'ekiseera n'owasa omukazi nomuteeka ewaka oba ng'opulaninga okukyala w'omukazi oba ng'opulaninga kukuba mbaga omukazi naye ng'omukazi akuswaziza gye bamuzaala tolifuna kitiibwa tolifuna mukisa mu lujja olwo that is a reality nti omukazi gye bamuzaala waliyo omukisa kyova olina okuzzaayo okwebaza okuwa amakulu ag'omukisa naye wabanga asobola okukuba gye bamuzaala oyo mukazi aba takwagala
mute oli wa ddembe because sinza kusalira nti oba muto batumuta otyo because from mutena ali kintu kiki wali okoze mulaavu gwe kenyini nyine saazi no n'otuuka n'ogaana kugoberera muntu gwenjagala oba kuketta ku muntu gwenjagala ekyo kiba kya kisiru lwaki ogamba mbu kiba kya kisiru olaba enkoko eyo kasita onoonyeza ku nkoko ebyeri awo tusa kuddamu ejjirya omusajja alina katonda yamutunda talinga nga mukazi omutima gw'omukazi katonda yagutonda nga mugumu nnyo okusinga ogw'omusajja ate gusonyiwa ate gwerabira mangu naye omusajja kasita alaba ekintu tekimuva ku bwongo taso akyerabira era omusajja wakukwatiranga mu bwenzi tolowooza nti nno kyamuvaamu yakyerabira oba yakusonyiwa neva si kyabuvunaanyizibwa musajja kugoberera mukazi si kyabuvunaanyizibwa mukazi wange mwagala nnyo njagala mmanye si kyabuvunaanyizibwa omusajja okuketta ku mukazi si kyabuvunaanyizibwa omusajja nga kitali kyabuvunaanyizibwa omukazi okuteeka password mu simu ye kyabuvunaanyizibwa omusajja okuteeka password mu simu ye lwaki mukikubira ku saidi y'abasajja uliriza lwaki mukikubira saidi y'abasajja yo omusajja yakkirizibwa oteeka password mu simu kyokka ate yo omukazi kyabuvunaanyizibwa omusajja okuteeka password mu simu ye lwaki si kyabuvunaanyizibwa omukazi okuteeka password mu simu ye tonyonyole lwaki nagamba omutima gw'omukazi kasita guguba nekyaterese munda oba kyagera okutereka munda kiguba otyo omusajja talina kyatereka kituufu omusajja talina kyatereka omusajja walaba ekintu tekimuva ku mutima omukazi walaba ekintu kimuyingirira ddala n'omukyawe olwaleero n'afuna omusajja omulala namuzaalamu abaana bafunako obwo obulumi bwamuyisaamu nkikuddiremu omukazi kyomuyisaamu akitereka n'akiwa ne ku baana be omwana n'atuuka ekiseera n'azaalibwa ng'akaaba si bikoza nti akaaba gyavudde tategeerayo azze awulira obulumi maama we bw'ayitamu oba azze alaba ebizibu maama we by'ayitamu lwaki bagamba nti wemulwagana mufaanagana nti omukazi wala n'omusajja atandika okutandika okufaanana n'omusajja si musajja kufaanana mukazi omukazi yafaanana n'omusajja kubanga omukazi ye mukuumi w'ensi she is the keeper nkunyonnyola amazima agatali ga bulimba omukazi buli kyasiivinga kakibe kya ssanyu kakibe kya bulumi akikuuma mu ye she is the keeper omusajja talina kyakuuma obulimi bw'omukazi buviira ddala ku ntobo y'omutima gwe obulimi bw'omusajja buviira ddala ku maaso ge omusajja kyatalabye takyejjusa kyovana kyekugambye nti nno si kirungi okugoberera omukazi gw'oyagala kubanga nze nali nkedde ku makya nengoberera omukazi gwenjagala so omusi babiri ninakera ku makya nempulira nga nejjusa lwaki amugoberera akalowoozo kange akasembayo obulamu bwe bugagga tetuganye bayambe naye yamba nga weerekereza because abantu b'oyamba bebantu bennyini abamu agenda okusekerera bebantu bennyini benyibamu batagenda kusiima tetuganye bakwate ku mukono naye kwata ku mukono nga weerekerezamu because abantu tebasiima abantu tebajjukira muganda wange yonna gy'oli otegeeranga nti omuntu ntanjagala otegeera nti taata wange tanjagala maama wange tanjagala yambira mu distance because gyokomya okusembeza omuntu oyo ne energy gy'alina ebitakwagala eblocking omukisa gwo. I salute you. Tubadde ne jingu ku kamera inshallah.